Prime Minister wa Israel oba kyanaku naye agenda ddugulamu obulamu awo nno enseefu ne mu kubwenkanya nti Iran nayo tekoleredde bwereere at least nti yasobodde okubanga esobola okukola ki okugjayo abantu oba obuwanguzi ku saidi yaayo era abantu abaagala okumanya n'okwetongola oba UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Weewaawo muli mutya kansubire muli bulungi bannayuganda naffe gye tuli mpolampola amaze ennaku nga bbiri nga siri wano naye nga mbadde nina byene mu kuyigga oluvannyuma namaze nembifuna era byebimu ku nsonga ze tugenda okuwayamu olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 5 ogwokusatu 2026 ku ssaawa 4 ez'okumakya obudde bwa nkuba tuli mu sizoni ya nkuba abamu tebakola naye emyaka gyonna n'omwaka guno nga gwakagwako nga gwakatandika nzize nga mbakuggira oba nga mbasaba mujje tukole nga kakisa kakyaliwo wetwolekera essaawa yonna ebintu bya kulinya essaawa yonna nalabyeko ka vidiyo ka gavumenti ng'egamba nti bannayuganda temutya amafuta weegali katulabe bulijjo tuze nga tubeerawo nga emmere weeri naye ng'emmere bagiseera okufa obufi nga n'okusinga munnayuganda agigula eri kugamba nga kiro ya kawunga ng'erimu 12 meka naye njagala mujjukire nti nali nabagamba nti embeera egenda tabuka kiro etuuke ne mu 7 lwaki nti abantu abalina ssaawa ya leero nyinza okugamba nti abantu abalina ku sente mutandika okusitookingako ku mmere mutandika okweteekateekera ku bintu ebimu ebyandibadde bibagasa mutandika okukola ebyo ebiyinza okuba defendinga in case olunaku olwaleero njagala bategeeza embeera eddako kati olutalo ngenda kwekuusaako katono nnyo naye ngenda babuulira embeera eddako ssaawa ya leero amawulire agabaddewo jjo kyabadde confirmed nti Iran yaganye nzijukira nze nga nkibanyonyola nti Iran yaganye emmeeri yonna okuddamu okuyita mu kkubo lyayo okujjako nga bo bennyini bwe batuuse ne bassalawo era kati ebintu byakulinnya bbeeyi bulijjo mubadde nga mulina okusaba nnyo gavumenti nekola ki oba Iran newangula kubanga ebiseera ebisinga gavumenti zize nga wabaawo ebintu bingi naye ng'olaba ebintu tebika bbeeyi osanga amafuta gali waggulu mu nusu 7,500 naye ekisinza okwewuunyisa nti kati ate abayiraani bwe bamala okugalawo emmeeri kitegeeza tujja kubanga bwolaba nti Kenya egaddewo kati emaali erina okuyita Tanzania nti ebintu Kenya bwe bayandireese kiro nga 10 bweyite Tanzania ejaleeta kiro 3 naye nezo kiro 3 ebyandituukidde mu wiiki emu mu Kenya bigenda kutuukira mu mwezi gumu n'ekitundu nga biyise Tanzania kati kyekimu ku kyetwolekera waliwo pooti endala naye ziri wala okujjayo ebintu okuva mu America okuvaawa okubishipinga okubireeta eno mu Africa kiba kijja twala almost omwezi mulamba n'ekitundu ebadde byanguwanga okujja mu naku 13 naku 12 ng'emmere etuuse naye kati bwe biyita eri ekyamazima biba bijja kuyita wala naye ekyo nga bwe tweyongera okisabira abali tiimu Iran leero mbaleetedde amawulire amalungi olutalo luno
bwe nkuteerako video zino ali ku YouTube ngenda kuteerako eyo video girabe. Israeli yalimbye nti ewaabwe tebanakubayo, ewaabwe tewali kiriwo. Naye olunaku olw'ejjo juzi ensi joyo oka kasookedde bata supreme leader wa Iran Benjamin Netanyahu essimu ze zonna azenga azibika kamera bwati ngeno kamera bagisaanikira. Amayina bagamba essimu zino buli woogizikiza n'ogamba n'olowooza nti ogijjeeko eba tevuddeeko. Kati bakwata silver ne bamuteeka ku ssimu ya Benjamin Netanyahu takuba like essimu ekuba naye kamera eno bagigalira. Kati gwe buli wojjako essimu muno mulimu zino lenzi zino mwe basobola ogitrakingira ne bweba ezikidde esigala erabwa okujjako akasimu ak'amapeesa ng'ogyemu eryanda. Naye zino ze bakola eziri building ezo basigala baziraba. Kati Iran yabadde egezaako okukozesa basaiba baayo abahakinga ne batunuulira wano. Kati Israeli bwe yakitegedde ne omusajja yalyamu president wa Iran olukwomu ku bagenero bamukute, naye eyasobolanga okudirectinga mu buli kimu mu kumukwata yabadde agezaako okunyonyola Abayisirayiri era Benjamin Netanyahu kwe kuteekako ki siiro ku ssimu ye. Naye mbabuulira luno olutalo olwa Iran kasookedde Amerika erwana entalo luno lugenda ginfectinga terunaba. Amerika yakubiddwa almost abajaasi abawerako nga 14 be baakafa mu lutalo, ennyonyi n'ebintu ebirala ebyebbeeyi ebyakasaana olwakuba nti Kamala Harris n'entalo ne Trump yatuuse okuba nga agamba nti abajaasi 15,000 olw'okuba balina empalana. Naye njagala bagamba kino wammanga nti mwenna abagoberera emisambwa gy'Abayisirayiri oba egy'amasitaani ngenda bateerawo ka video kano. Omanyi Isirayiri yatugamba bweti ye yasooka okuvumbula Katonda, kyokka nga gwe eyakutonda mbutomumanyi naye yasooka okuvumbula Katonda. Wabula mu kuvumbula Katonda oyo temwayawula. Nabadde ntunuulira ebifaananyi bya Yesu ng'akoze obugalo bwati malemba atereka ekifaananyi obugalo bwati bubiri, kyokka ate ne Baphomet oba Lucifer oba Lucifer ono gwe boogererako ddala naye akoze engalo bwati. Kati neneebuuza mwe mwali mukirowoozezaako ne mwebuuza kituufu Isirayiri yazuula Katonda, naye yazuula Katonda waabwe teyazuula wuwo. Era ebiseera ebisinga abantu kyovera tubagamba nti mufollowing kati bagamba nti Bayibuli Katonda alivaayo alwanirira abaana ba Isirayiri. Lwaki bakozesa mizayiro? Kati Katonda gwe musinza yatta Abayiraani yabakuba olwo ali mu kulwana. Katonda atirimbula kyekiki ne bagamba nti Musa bamuwandiikira amateeka 10 namugamba totanga, tosaliranga muntu musango, toyagalizanga bubi, tososoranga. Baani abaleeta okusosora muzungu, abaleeta okusiruwaza muzungu, abatta bazungu. Kati wano ndowooza musobodde ndimugezaako okubasigira ekifaananyi nti bwetunula akavidiyo kano oba ekifaananyi kino ekya Baphomet kikwefaananyiriza n'ebikolwa gundi Isirayiri byeri mukola. Kati bagamba nti Katonda yajja kulwanyisa Isirayiri na buli kimu. Njagala gwe omulokole mpeyo ombuulire nti leero nti olutalo luno Isirayiri yasooka oba Amerika oba Iran yasooka okulumba Isirayiri oba Amerika yasooka okulumba Isirayiri. Ombuulireko ekyo abantu abakyasinza okukwatirako Iran olunaku olwaleero ebadde Misiri ne Palestine zokka zensi bbiri ezavudde ne zetongoza naye oba ezize nga ziyiwawo omubiri. Egypt ekoze kyamaanyi nnyo okulaba nti Iran tekose boba tebaginyigiriza nnyo. Misiri eyo ekoze kinene okulaba nti eteekawo eddembe oba okusapootinga Iran okwerwanako. Era wano mu Africa Iran yebadde ekwatiridde ekisooka naye amawulire ag'essanyu nti oba agagenda okuleetawo okunakuwala
Burkina Faso gundi onani Traore Abraham bamwita Abraham Traore Ibrahim Traore avuddeyo n'agamba nti era saawa ya leero Trump wenjogerera ali mu kutunula mu speech ye nga bwe yabadde atunula abasinga mawulidde ku bigambo byavudde mu Spain nga America yenyamira olw'okuba aba Spain bakoze ekintu ekituufu ebiseera ebisinga kati tulinga abali mu Uganda nti buli woyogera ekituufu n'ogamba ng'oli mulamuzi oba n'ogamba nti kino nga wavaayo abantu abakutiisatiisa nti olw'okuba osazeewo ekituufu kyekimu ne Spain kyeyakoze nti bwe yarabye nga abantu babattira bwerere n'esitula eddoboozi lyonega nze America sobola kuwa nkambi kugenda kutta bantu nti okuwa base wano Spain yaganye era Abamerika ne bayomba bubi nnyo mu Spain mbi. So nsaba kati abaana bamwe temubateeka mu mujiji guno gwe bazenga babafereramu gwe mukuliddemu nga babalimba mbo Isirairi yasooka okutuuka Katonda buli kimu. Singa Isirairi bagikuba neetazaayo muliro ba Hamas abe Gaza, singa bakuba Isirairi neetazaayo muliro America nevayo negamba nti abo bakitaffe mu Katonda ensi yonna yali egenda kusalira omusango abo ba Hamas abali mu Gaza. Naye Isirairi bwe yavayo netandika okutta abantu ebikolobero byezenga ekola ekyo kyokka kikulaga nti tusinza demoni. Naye amawulire amalungi agaliwo abali tiimu Iran luno olutalo era lulimu ekikolimo kyotalabanga. Benjamin Netanyahu yaddako okufa, prime minister we Isirairi yaddako okufa. Nabagamba nti abantu guno omwaka bajja kuba ba president 7 kati wano ono yabadde wa Iran eyasoose okufa wano. Kati Benjamin Netanyahu yaddako kati eno namba 5 eri mu Africa. Eno namba 5 eri mu Africa kati gomanye namba gosobola oteekawo wano naye ono ali mu East Africa. Ate omukulembeze agenda okuddako okusatu okufa ajja kuba mu oba nfuna. Ndina ebintu bye nabadde ngezaako okutunuulira okumanya nti gundi eno mbi. Nabagamba nti Trump owaddala yafadda ne muwakana naye ne bino bikuroni oba bino bikuroni ebiriwo nagambye ngenda kuteerayo vidiyo eno nkulage engeri ba reptilian oba ebitonde bino ebyerimbika mu bifaananyi by'abayimbi ba president engeri gye babikoleramu body skin oba omubiri omufake oguli fake gwe basobola okwambala nga n'engalo zino bazikola bukozi. Byonna ngenda bikuteerayo awo osobola obiraba ojja kumanya nti ne ba Trump abaliwo abayikuula entalo tibali mu program. So omwaka guno oba guno omwaka 2026 abakulembeze 7 nga mulimu n'aba Africa 2 be bagenda okufa then abalala bagenda kuva bweru. Naye mbagambe nti prime minister we Isirairi yaddako okufa olunaku olwejjo era eno weekend yennyini ku Sunday wetulaga Iran egenda kukasuka missile ezigenda okusanga nga bwe basse president wa Iran oba prime minister oba ayatullah nga bwe bamuse ne Benjamin Netanyahu wagenda okufa. Siwara muguno omwezi tetujja kubeera na wara ate wamalira okufiira kigenda kuleetera kwegamba Iran ne bwanaabanga abantu bafiiriddwa ebintu ebyonoonese tagenda kuviira yaawo tagenda kufiirirwa abantu bekufiiriraawo at least naye ajja kuvayo nga Benjamin Netanyahu nga amaze omumuta. So abali tiimu Iran mwongeremu okusaba kubanga miso ezigenda okubibwa ku Sunday. Isirairi yalimbye mbwe waabwe tebanakubayo tebalina kye bakoze naye kankutereko vidiyo eyo girabe kye bagikoze. Ekizibu ekiriwo olutalo luno abantu olw'okuba nti America mwarokingira ku America
buli kyeyogera kyemutwala. Nabadde mpulirawo nga bagamba nti Israeli yataddeko Iran yataddeko ayatula omulala ne bamutirawo. Banange ebintu mwabiwulidde bubi oba mwabirabye bulala. Ayatula gwe bataddeko tanafa, nkikuddiremu tanafa, wabula date gye batadde ku Google nga bwogamba nti kati president alonze prime minister ne bagamba nti yamulonze ennaku z'omwezi 5 ogwokusatu 2026, wabula bo tebataddeko nti yatudde, bataddeko nti we yafudde. Okitegeera kubanga bakitaddeko nga bakimanyi nti agenda kufa oba ayinza okufa essaawa yonna. Ne bagamba nti oli bwe yafa kati nono naye tuteekeko nti yafa. Kugamba Abayiraani bali mu mbeera eyaliwo mu myaka gya 1700 nti bajjajjaffe. Abayiraani saawa ya leero bali mu mbeera kubanga entalo ezirwanirwa si za nuclear z'Abapersian oba Bazuri, si Bazuru be South Africa wabula Bazuri. The tribe eziri mu Iran bebintu nja kuba mbikolako video eyabyo Bapersian ne gundi. Bapersian zezimu ku kingdom ezaaliwo nagamba ko emabega eri nti Iran yemu ku nsi ezasooka okukozesa ssente mu civilization eno gye tulimu before oba Yesu we yatandikira oba we boogerera. Iran kasokedekayo tikere yita ye yasooka okukozesa ssente ne kuddako zino ogundi mu biseera ebyo teyayitibwanga Iran. Naye Bapersian bali Bapersian nga mulimu tribe za mirundi ebiri. Kati bano Bakamenei babadde bava mu Bapersian nti bali abakkiririza ddala mu cultures nga Abayirani ekyenjagala okugamba nti sina Bawarabu Bapersian lwakuba nti ndikinyonyola lwala balinga boogamba nti bakyotala nti just abantu baava eri ne bayingira mu Africa Uganda ne tubayita bakyotala naye nga omukyotala taba mu Africa oba nfuna. Kati ebyo nja kuba mbigenda mu nyinza ogikola eyo enkya naye okumanya nti olutalo luno rujja kubaamu oba Iran tegenda kuviiramu awo. Prime Minister we gundi bw'amala okufa America yo yennyini ejja kwekolera oba bano abagaga abalwaninga America bo bennyini bagenda tuuka beefuulire Trump. Kisoboka kankikugambe bwe nti kijja kusoboka okujjawo Trump yadde ali mu clone ne bakuliyetingawo omuntu omulala. Naye Benjamin Netanyahu yaddako okufa era abasaba mwenna mugamba nti Katonda wa Isirayiri naye Katonda omanyi kyenyalo gamba abantu oba Bannayuganda. Ndina video gye nabajje njagala bateerako awo mwe mugyewulirire si AI video eno y'abasiraamu bakyala basiraamu Bannayuganda n'abantu bawano. Ebintu bino nze nga mbyogera ne mbagamba nti eddiini zino mumulaba bulabi bantu nga batambula naye bafollowing amasitaani geeri. Naye kankutereyo video eno nga Ajati akugamba nti emirambo gy'abafu nti gye bakozesa okuteeka mu mawoteeri gaabwe okufuna bakasitoma, emirambo gy'abafu gye bakozesa okukuumiramu abasajja abalina ssente n'okufuna ssente. Video eno si AI, temuli AI yonna. Video eri smart, eri ku original, terimu AI nga bwe nkugambye. So ebyo ebigambo byetuze nga tubagamba teriiyo musamize asobola kunaaza mulambo gwa mufu, teriiyo muntu wakali kyasobola kukola ekyo Ajati kyayogedde, teriiyo nga muntu akkiririza mu kali kyaye tasobola kukola kintu Ajati ekyo kyayogedde. Abali ku TikTok ndowooza nyinza okubanga mbatwala speed naye kankabatereyo okwo wano mumpulirire bulungi. Kambatere wano muwulirize. Ku nsonga gye nalabako nga nze nga tunaaza munnaffe yali afudde, abakyala bafuluma ebweru nga balembeka amazzi ge tunaazizaamu maiti. Chance ennungi nfuluma ebweru mbasinkana
bagamba inga mulembeka amazzi amachaafu nogamba si machaafu gana amazzi gatuweereredde abaana baffe agamazzi ga maiti ogateeka mu mmere oba mu butunda omwami nannyogoganga maiti nibaŋŋamba sibasomesaako era siboogerako wallahi kyankosa okulaba nti amazzi g'omufu bagateeka batya ne bagawa obutunda ate ne bagateeka ne mu mmere kati mu bufunze bwe twamaliriza nimbabuuza ensonga endala nimbagamba nti ate ekirala kiki nibaŋŋamba omusaayi gw'embizzi nibaŋŋamba akacupa bakagula $7,000 nako aye bino byaddala zino video nina ne video gye nalina baragako empitambi y'omuwala ndina ne video gye nalina baragako nga Faz oba pastor omurokole omunigeria naye yagambanga nabagambako wano nti amachachi ga wano amazzi ge bakozesa okubasiruwaza bakozesa amazzi agava mu mirambo nga beeyambisa abasawo b'emurago oluleeta ago amazzi ge babasiga ng'amafuta ne musiruwala buli dakiika ne mbanga muwaayo sente bo ne batandika okugagawala wabula buli wenjogera ebintu bino mumpita balalu ebiseera ebisinga abamu ne mulowooza nti nze ndi mukuba kyaki naye nabagamba nti mwesinga Katonda yabayamba n'abawa vision ebimu ku byendaba wanditegedde oba wandibadde omanya nti ne president wa wano yatuuse okugaana mutabaniwe okwogera ku lutalo ebitali mu mawulire nga yeeraliikirire kiyinza okuddirira kubanga bintu bingi ebikolebwa ebimu ne tubyesirikira naye ekirungi nti bino byo byali mu mawulire era si AI kati abasiraamu omuwulire ye kyayogedde ye mwennyini si bonna naye yakugambye ekituufu nti abantu abasinga obungi basezi oba basera kati nadda mu ddiini ne yeefuura kyekimu n'Abayisirayiri ebikolobera Isirayiri byeri mu kukola tosobola kukeera n'ogamba nti oyo mwana wa Katonda ng'ava ku ki n'ogamba nti ffe ne bwe tufukamira ne tusaba essaala yeesinga evudde mu ekkanisa oba mu ekereziya maama obwo akusabira esinga ey'abasumba 10 ebyo so ebyo bimu ku bintu bye tuze nga tubanyonyola kati saawa zino America byeri mukola era eri mu bafiidingamu ne bagamba nti kati saawa zino abaana bammwe bali mu bagenda kutandika kubayigiriza history nti Israeli yalwanyisa America Benjamin Netanyahu wanaamala okufa bagambe nti Abayirani batta omukulembeze wa Israeli nti kyekyaviirako entalo olwo bagenda kujja nga bakyusa nagambe nti bwe oyagala okumanya waliwo ebintu bya njawulo bwe tudda mu bitabo ebituufu ne tudda mu mwaka gwa 1500 singa bukya ku makya ne bagamba nti kati buli tribe eri ku nsi kuno twagala tubandondoleko okuva just mu 1500 kale 1600 kankuwa ekyokulabirako America tolina gyogenda gironda oba okugijja mu 1500 kubanga weerisi wayo balediniani be baaliwo just America ye Mungereza oli ye taata omukulu Omungereza ye taata omukulu Israeli ne betudda mu 1800 terina weeri ne history okuwandika bino bitabo nti simanyi Bible biki ebyo nababiwandise nga babibba mu Ethiopia ne Misiri ebyo na myaka gya 1700 waliyo bapapa badugavu nga bali mu Africa tebabangako na Roma tebangako n'ebifo bebogera nti byali France babiteekawo for purpose nga boyinza okulira nti government yataddewo ekifo netandika okusomesa abaana nti waliwo wano government ya East Africa emu bagitaddeko ne nati ne bajeno ne babasaake nati buli wabasomesa abaana era kino sikyogera mu bubi sikyogera nti ki waliwo omuntu yabadambuuza nti Abanyarwanda abasinga obungi abaveeri tebafaanagana bali wano nangamba nti lwaki abava Rwanda directly nyiga nnyo ku banansi n'abanga araba mu Uganda mubi dani ng'ate Abanyarwanda bakulidde wano e Uganda ba bulijjo tubonga nabo tuwewasa tukola buli kimu ti naye avudde e Rwanda bw'atuuka wano oba abeera atusosora oba aba tulaba bulala
Munange ekintu ekyo nze bwe nagenza okikolako survey kiri bwe kiti. Abanyarwanda abali wano abakulidde wano tebalina buzibu ebiseera ebisinga bantu nga ffe era abasinga bali mu booda bali mu byabwe tewali gamba nti oba ki. Naye abava eri kino nkikugamba kyova nabagambe nti juzi Kagame bwe yajja okulaba President Museveni yagaana omukwata mu ngalo era ne kavidi yako ekali ngenda kabateera yaawo. Lwaki? Nti oli eyandibadde amanya nti ono mukulu we naye ate oli ayagala okulaga nti ate ategeerera ono waawano naye waawano si musiru naye yakimanya dda. Lwaki nkugamba ekyo oba omwana yambuza ekyo? Ansa gye nazuula yeeno ebyaliwo mu genocide gavumenti yeri buli webesomesa abaana abato ebasomesa ng'ebalaga. Kino ne mu Isirairi gyekiri bakisomesa abaana ne mu Irani naye ekituteekako obuteesi kyova olaba omunyarwanda avudde eri bw'ajja wano ajjanga munyiivu naye nga talina kyakukola n'ajja wano naye bano aba betukuze nabo abo baboyi baffe tebalina buzibu. So Kagame yayise etteeka abaana buli bagenda mu museum eya genocide eri buli wagenda bamulaga oba bamugamba nti abantu abatta bajjajjammwe omwana omuto si bano abantu abakulu era n'abakulu bakimanyi babagamba nti abatta abaana bammwe baali bannayuganda nabakongo. Kyova olaba nti omunyarwanda ava eri najja wano e Uganda nga munyiivu nnyo nga n'omuntu gwatamanyi nga mulinako emparana y'amaanyi naye nga tamulabangako nga n'ebyo babasomesa oba bye babateekamu nga si bituufu. Nti ffe oba amagye g'eggwanga lya Uganda mbu geegatta aba genocide kye babateekamu eri oba onfuna. Naye ekintu ekyo ebyo bwe balituuka ekiseera balizuula amazima. Kyekimu ne America kyegenda otandika okukola bajja tandika gamba bagamba kati Isirairi mubi, Isirairi mukyamu, Isirairi gundi Irani mubi, Irani mutemu, Irani buli kimu. Naye nga Abayiraani bali mu kugezaako okuba independence, bali mu kugezaako okukola ebyabwe kasitova ku stan oba boba kugamba nti kasitova ku Katonda nobeera ne stan mbwewo wabaayo entalo wabaayo bibi. Naye tunuulira Bayibuli eyo nga bwekikusomesa oddemu in natural sense. Bwe weeyawula ku muzungu nobeera bibyo osigala okolimibwa, osigala olwanibwa, osigala oba mubi, osigala oteekebwako emisango, osigala ososolebwa, osigala onyigirizibwa. Oba kasita tokkiririza mu kintu kya muzungu kyonna. Singa Bayibuli yaliyo nga bwe batugamba nga eggulu gye liri ng'ebitabo by'eddiini bwe bitugamba Qur'an, Bayibuli n'ebirala, mbalayira Mukama Katonda muggulu obusosozi abasajja bwe balina n'okweyagaliza singa ekyo tebaakitugamba. Era singa n'obudde bwe bajja eno okutusomesa amaddiini singa tebiriiwo naye kati abatugamba Bayibuli ate be batemu nambeemu oba onfuna. Ate n'abandi badde bamanya nti kye bayita obuntu bulamu nti bugenze nga bugwa mu bantu. Naye bannayuganda wano waliwo kagundi ke nanootinze vidiyo eyagwa nabagamba nti waliwo omuntu agenda okukola ensobi ku mitimbagano kijja kuviirako America okujja wano. Naye wano nanootinga ebigambo byange wano nze mpandika mu Rupayani rw'Abayiraani wano mu rumowe rw'abajjajjaffe wano. So kakati nagenze neneetunulamu oba nentunuulira ebintu ebitambula. Kyankaseeko we narabye bakasuku nga babawadde obuwumbi 5 ba TikTok baliri pazo kaniyo imagine. Abasomesa tebafuna misaara, abasawo tebafuna misaara, enguudo juzi nabaterayo ka video ka masomero abaana bali mu byaro basomera amasomero ga 18 naye just ba TikTok babawadde obuwumbi 5 era bagenda kwekubako enfuufu. Era liri pazo ye yayogedde amazima
era ye muganda gwe nalinda byayogera amazima oba omu ku abayimbi aboogera amazima yagambye muzeeyi nze njagala ku ssente embeera mbi naye tewali muntu gwe saagaliza kuba bulungi ssente zo okuzibawa sikyewogerako oba sikyenjogerako nange nzibaagaliza n'abaserikale nzibaagaliza kuba nabo beetaaga ssente n'abantu abalala naye ekisinga okwewunyisa wano nti waliyo amasomero eyo ewaffe mu byalo nga oba amalwaliro nga eddwaliro lisinga n'ennyumba y'omuntu gy'asulamu okuba obubi eddwaliro erya gavumenti. So nentunulamu nengamba waliwo ebintu bye nabadde nsobola okuziyiza nga America okujja wano nga nsobola okuyingira mu meddula y'Abamerika oba nga Trump oyo kugamba nga we yatandikira okufuna ki appetite n'ayogera nnyo ku Iran. Israeli n'epikamu ne boogera ku Iran ne boogera kati eyo mod feeling eyamuyingiramu n'etandika okuzimba system eyo n'akiteekesa mu nkola n'alyoka alaga ebikolwa oba n'alyoka alagira n'atowa order ne balumba Iran. Ekintu ekyo nali njagala kiyimiriza nga saagala wano kubeerawo mbeera mbi mu nsi yaffe naye nagenza okizuula ng'amala budde. Ekisooka mu byonna nazeeyo nze nabagamba nti bwe mba ntunuulira future nsooka nenzaayo akatambo emabega bwe wanga waliwo solution enemye mu future njifuna mu biseera ebyemabega. Bwe nazeeyo mu biseera ebyemabega bye bino ebintu bye nasobodde okuzuula. Ekisooka mu byonna nasoose nentunuulira America bwe yarumba neekuba mu Myanmar Bama ekyamazima yakubayo ne wasesebbuka banansi badamu ne bazimba eggwanga waliyo emirembe. America bwe yarumba Vietnam yatta yayonoona bye yayonoona naye yajjako dictator yaliko abantu ne bafuna emirembe. America olwarumba mu mwaka gwa 2000 bwe yarumba Iraq abantu bafuna emirembe okujjako abantu yasigala ng'etabula we batulagaalaga era abantu abamu we basinga okwekunyiza okwekuukutiriza oba okwesiigasiigako Libya singa tewaliyo mafuta singa ne Libya kati erina emirembe olw'okuba nti Russia ne America bayingirawo nga buli omu alwana kuzawuwe n'amabanja oba ne sente Gaddafi ze yali awoze France ne amawanga amalala ne gatuuka okubanga France yali ebanjibwa obuwumbi 176 obwa dola nga France terina wesobola kubujja kubudizaani Bungereza kugamba nga bigenda sesetulamu ekonomi yaabo okubuza Libya naye Libya nayo yali yakuterera nerumbe Iraq olwokuba lyali gwanga lya ddungu at least ko tinalyo esaawa yona lijaterera. Amawanga mangi America geze ng'erumba nga bwe kibanga kyetaagisa okujjako abantu abanyigiriza abalala nga at least buli we bakikola omulundi gumu eggwanga badamu banansi ne balizimba. America bwe yakuba Japan baatuka ne bakola endagaano weewaawo teri gwanga lisinga Japan kubaamu bantu na business. Ekibuga Tokyo kye kikwata ekifo ekisooka okubaamu abantu abangi kyekirimu emirembe egisinga obungi. Tokyo erimu obukadde 42 obw'abantu almost Uganda egisinga obukadde nga 7 bwokka okuba n'abantu abangi mu kibuga eki kimu kirimu obukadde 42 n'abantu n'emitwalo egigwamu. So eyo na America yarumbayo neekubayo. So nabadde ndabanga in case singa ngezaako okuziyiza buli wenziyiza ebiseera ebisinga nange kinkosa buli wenjogera ku bituufu febe basiba kyokka nga abakola amanyanga tebabakwatako naye nkizuula nti nange nina okwerekereza amaanyi gange mbireke bijenga bwe biri
bwe tunaaba bakufa tujja kufa at least oba abanaawonawo naye nga America byonna byegenda okukola sigenda kuddamu kubyogerako okutuukawo nga byapeninze kubanga wano tewali kawaayiro nti oba endagaano nti nina okuwa gavumenti amawulire kuba tensasula ate tewali lunaku lwenkolagana nayo. So ebintu byonna ebigenda okuddirira ensobe ezigenda okukolebwa zijja kukolebwa abantu mu gavumenti naye ebinaddako sigenda kwogera yadde n'ekintu n'ekimu. Ebisigadde bwe twali abato baatugambanga nti bwe nali omuto bantwalanga mu bibira ne ntunuulira engabi empologoma n'ebitonde ebirala naye waffe baatugereranga engero nga batugamba nti omuntu ayagala okutta ye tayagala bamutte. So ebintu bye tuze nga tutuusa ku bantu banaffe naffe essaawa yonna tuyinza obiwuliramu naye nga bwe mbagambye nti Benjamin Netanyahu bw'anaamala okufa kati awo embeera egenda firimu weegenda okutandika jinga atera ogamba nti katandika butandisi olutalo terwabadde just bakyali mu kigula luggi naye linda Iran emala okutta Benjamin Netanyahu olabe ebiki ebiddako era okufa kwa Benjamin Netanyahu kwe kugenda okubanga ekigula luggi okwongera okusaanuura oba okunaanuura abantu. Naye mbagambye nti abakulembeze okwetoloola ensi yonna abagenda okufa bajja kuba 7 mu guno omwaka naye mujja kubaamu 2 abava mu Africa nga omu agenda kuva mu East Africa goroozaani. So eyo nga nvuddeyo Bannayuganda nze neewunyiza nnyo ba TikTok okubawa $5 billion. Nze nganze kuba president alina obuyinza obukikola era mu constitution waddembe n'okukeera n'agamba nti gwe Matayo nkuwaddeyo $10,000 nga teri abuuza teri agenda kwogera. Boy okuwaayo $5,000 ng'abaana kansoke mbatereko video bakasuku bagenda gabana $5 billion okwongera mu ku TikTok oba ku creating. Tuli organized, tuina sako weeri bulungi nnyo, tuina ekibiina ekitutwala ngenda kuteeka $5 billion. Wanjisebo lindako siwulidde bulungi wanjisebo billion. Tweyanziza nnyo ssebo, simanyi nyinza funayo kadde ki nenzija nenkusisinkanamu nenkuyisaamu ku kiwandiiko kyaffe ne tuwayamu wiiki ejja ssebo. Bannaye olunaku lwayiro twasanzaani kati nga sinaba kuvaawo ndowooza Madam Natasha nsaba kano nako kankayisizeewo ddala. Abakulu babadde kati baŋŋambye nti bw'omaliriza ebyo byonna ate omukulu omutegeezi. Mr. President, congratulations sir. Entandika gy'otandiseemu ekisanja kigenda tunyumira. Nkirabiddewo nebaaya kigenda tunyumira. Kati bana obugalo our man. Kati naye eri eggwanga lyaffe ate n'abagamba ki ye Uganda gye tulina. Naye musabe nnyo ennaku ezo eziyise nalabye nga America egamba nti yataddeko sanction ku ggwanga lya Rwanda nebateekako nati. Ekituufu nze nabagamba nti nze nganze sikiririza mu byamawanga, njagala tubeere muntu beri baggwanga tubeere Bafirika. Naye ate kino kankibagambe Bannayuganda oba oliawo nga bwe mbagambe nti eri bateekamu embeera nti Abannayuganda n'Abakongombo be batta bagundi ba genocide olw'okuba nti gavumenti yeeri ekyogera kati abantu beeri bo bakula nga bamanyi era tekikwewuunyisanga era yambuuziza todamu nakwewuunya nnyo. Naye
nabadde ntunulirawo waliwo abantu abaagala okugulako pulezidenti waffe omusango naddala waliwo gavumenti egenda omugulako emisango nti emubanja naye ngamba ebyo sijja biyingiramu amawulire g'NTV gajja kuba gabiraga n'agabukede naye ezentalo sijja zeeyingizaamu. So kakati mu kutunuulira sanction ze baataddeko ekisooka mu byonna abaddugavu nze sikiririza mu kintu kisosola bannayuganda oba abaddugavu naye lwaki ngenda kuwagira nnyo America okuba nti yataddeko bajjeno ba Rwanda enati ezo kyolina okumanya kyekino mu Africa yonna Uganda tulina abagwira njagala mumpulirize bulungi Uganda tulina abagwira bangi naye banneyiba baffe abayitibwa abakongo ab'e DRC ekongo teri mukongo yali avuddeyo n'avuganya mu kifo teri munnauganda akomplaininga ku mukongo nti omukongo yali amunyigirizaako taliyo n'omusudani n'omunakenya olomositire wano eggwanga abannauganda lye bakomplainingako liri galinga abiri oba asatu omuli abasomali abalitria abayindi abachina okukozesa abanansi nga tebabawa bulungi sente n'eddembe ly'obuntu n'abanyarwanda naye America lwaki yagenze neteekako abanyarwanda nati abasinga obungi bwe oli munyarwanda ononsonyiwa naye amagye g'e Rwanda buli lunaku gatirimbula abakongo nga bababako by'obugaga okucyankaranya n'okutabula ate Kagame nadde eno n'agamba mbu eggye lya Uganda leerikola ekyo weewaawo ne Uganda naye ebeerayo mu Congo naye ekyamazima kibadde kisusse mwe muli ku ntalo z'abazungu muli eri mumonitalinga eby'abazungu naye temufokasinga ku byammwe by'abaddugavu kyova olaba nti omuzungu akyabafuga nnyo ddala mutunulire complain ze nali nkola wano ngangamba nti Uganda tulinga abatalina bwetwazi tunulira aba olutalo lwa Iran Al Jazeera CNN bakwata ne bateeka ba interprinter nti entalo zonna abayirani bali mu kulwana olutalo naye boogera mu Persian mu lulimi lwabwe kankugambe kino ekyono yinza otegeera mangu boogera mu lwabwe mu Iran kwegamba mu lulimi lwabwe mbagambye nti embeera gye twolekera ya ntalo oba ya njara ya bwavu mwenyweze bannayuganda mbakunga mujje mukole embeera nga tenatabuka ne mugamba abamu nti otugamba ki mbabuulidde embeera akatambi kagenda kyukamu naye amagye g'e Rwanda gabadde gakoze kinene nnyo ku bakongo abafa ku buli 100 ebitundu 57 batibwa abanyarwanda oba amagye g'e Rwanda abakongo abafa naye nga ne bwe bawulira nti wano waliwo kino ne kino ekyamazima abantu abo babattira bwereere omanyi teri kintu kiruma mu bulamu bw'ensi eno ng'omuntu okusanga ewuwo n'akukolako ebikolobero n'akutulugunya n'akuyisa mu mbeera lwakuba nti mundu ebintu ebyo kyova mbagambe nti abantu abatirimbula abantu bo tebaagala kufa naye mbakakasa mujja kufa. So America yakoze kyamaanyi yadde nze nzikiriza nnyo mu baddugavu America yakoze kyamaanyi okulaba nti at least etuuka okuteekako ekkomo oba ennati ku bannansi ba Rwanda n'ebigambo byegenda okwogera oba Kagame ebyo bigambo kati bigenda leetera nayo okusigala nga bagitunulamu oba nga bagikubamu amaaso naye mbabuulidde kino nti America kye yakoze kyabadde kisusewo omulamuzi abantu babatira bwereere abaana babasanga ne babafumita ebyambe abaana batalina musango ekongo batta abantu kiro na misana naye nga amawulire ga wano gasigadde kufokasinga mu Kongo batikitoka ba wano bo bali mu kukola ebyo ebibaweesa biliyoni 5 abantu bafa sibye mutani no banyabo ne basebo
Muje baliko basebo. Luka bibo byangu nsaba mumpagire. Kino kyagumu kitundu. Kino kyagumu kitundu. Kino kyebiri 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 kitundu. Kyasatu kitundu. Kino kyasatu kitundu. Nebyenkozesa. naye ng'abantu ababatta be badugavu bannaffe oba onfuna just nti lwakuba baagala kubabba. Kyova olaba nti nabagamba eno ensi kyali kituufu okubeerawo kirimaanyi, yadde naye yali mugezi n'ateekawo amateeka agatamunyigiriza, naye kituufu Amerika okubeerawo, kubanga olaba batta abantu bwe batyo ng'amateeka weegali singa tegaaliwo. Kikuddire mu bwongo amate ogazeeyeeruweeru olabe ebize oba abantu abaafira mu lutalo luli gavumenti wetukira ogamba nti baali 5,000 nga tewaaliwo kamera tewaaliwo kigolooza gyali 5,000 gyokka. So mbasiibula nga mbagamba nti kyasanyu nnyo Prime Minister wa Israel oba kyannaku naye agenda ddugulamu obulamu awo nno ensi efunemu ku bwenkanya nti Iran nayo tekoleredde bwereere, at least nti yasobodde okubanga esobola okukola ki okugjayo abantu oba obuwanguzi ku saidi yaayo. Era abantu abaagala okumanya n'okwetongola oba n'okwetwala mulina okufunanga buli mulimu gwonna gwokola olina okubeera omumalirivu nga Iran, olina okubeera omumalirivu ng'omusajja omuyiraani ne bwe wanaabeerangawo ki ekintu kyonna ekinene at least ffa naye ng'olwanye. Kyova nze nabagamba sikiriza kuwangula at least yonzita okitegeera. Naye okuva emabega wonna nga tuli mu bululu nabagambako wano nti lunaku lumu Amerika erikubako wano erijjako wano Uganda oba eriteekawo olutalo wano. So nze nkubuulira bino ebiri mu myezi 2-3 natandise dde okukonfaminga nti wano Kampala wandinyooka omuliro singa embeera tekyukamu. Naye kambasiibulire wano waliwo ebintu byengenda okubanga nkwasaganya abaagala kopa abaagala ki waliwo ebintu bingi byenja obaragako betwaleese ebimu. Mbakubiriza mujye mukole obudde nga bukyali. Abalina sente mu banka musobola ozijjayo nemugira nga musitookingako ku mmere. Abalimi mwongere okulimira ddala naye temutunda nnyo mmere. Emmere egenda bweru mpitirivu. Emmere esaasaanyizibwa bannayuganda babadde bali emmere ya 5 alyamu liiso lya kyannyanja ebisigadde n'asuula naye mbakakasi ne supu mujja giwuuta. Kambeerekereze nsobole okugenda okuba nga nkwasaganya ebirala ate bye tunaabanga tuwayamu enkya. Naye mbagambe nti beera n'omutima gwa Iran okusobola okuwangula ensi eno. Iran ku ntiko mweraba. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.